Makerere. And after the Great Dowd Crusade, we call it, which is the first salvation, healing, Holy Ghost crusade in the country of Uganda. Oluvannyuma lw'okuwulira okw'enjiri eyawulirwa ow'oluganda omugenzi Daswit, ne tubaawo n'eweema yaffe gye twateeka e Makerere In 1961. mu mwaka ogw'enkaagamu. And the tent we had put up at Christmas time, tenti weema gye twateekawo awo yali akiseera kya Christmas. it was packed full of mostly new Christians, new believers, nejjula abantu abaali bazaaliddwa ogwokubiri nga bapya, who had just been born again abo baali baakalokoka at the crusade. nga balokokedde okubuulira enjiri. That was the beginning of McGarry Full Gospel Church. Olwo nno lwe lwali lutanula olw'okubuulira enjiri eno eya enzijuvu mu Uganda. And I remember well Era nzijukira bulungi teaching new converts at Gugudde. ng'ayigiriza abooluganda abaali baakalokoka ekibuli. So I was teaching the new converts here Nange bwentyo nali njigiriza abaakalokoka wano e Makerere concerning the promise of the Father, nga mbabuulira ku kisuubizo kya Kitaffe, baptism with the Holy Spirit. okubatizibwa mu Mwoyo. Ugandans had never heard of this message, Abannayuganda baali tebawuliranga ku njiri eno. and we were honored with the Lord. Ffe iwe We were honored. ffe twaweebwa omukisa enkizo mu maaso ga Katonda Bring this message, okuleeta enjiri eno obubaka buno. which we talk about as the Pentecostal message. Twayogeddeko nga obubaka obwajja ku Pentekoote. And I remember well the day. Era nzijukira bulungi I don't know if Donna was here at that point or not. abo abaliwo mu kiseera ekyo. Her partner, Sister Dorothy, was here. Sister Dorothy Williams yaliwo, And of course, Judge was here. jjajja ono yaliwo, omukyala Mulezeri. She was a lot younger then, Weewaawo yali mutooko okusingako, but she's just as beautiful now as naye she was akyali then. bulungi, akyali bulungi. Haleluya. And anyway, I remember Era bannange nzijukira, we just had benches, forms. twalina butebe bubenki. And after I taught, Oluvannyuma nga mmaze okubuulira stand. nga tuyimirira, We're going to just ask the Lord for the Holy Spirit. tugenda kusaba Katonda atuwe omwoyo. We're going to praise the Lord and give thanks to the Lord, Tugenda kutendereza Katonda tumwebaze as they did before the day of Pentecost. nga bwe baakola ku lunaku luli olwa Pentekoote. Then we're going to come and lay hands on you, Nenzija bwentyo ne bateekako emikono as the apostles did. ng'abayigirizwa bwe baakolanga, And you will receive the gift of the Holy era ne Spirit. mbakakasa nti mujja kufuna ekirabo ky'omwoyo You will omutukuvu, be filled with the Holy Spirit. mujja kujjuzibwa And you will omwoyo, speak with other tongues mujja kwogera ennimi empya as the Spirit gives utterance. ng'omwoyo bw'anaabasobozesa. Amen. Amiina. Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Oluyimba olwo olwa muganda waffe Ekilasi Kawalya. Bannange ekkanisa eri Makerere, Bugugu gye gwagwira ogwa Gugudde. Tukomyewo ne puroguramu yaffe by'obadde tomanyi Gugudde okuva mu myaka gy'ekaaga. Omwanjuzi waayo Sunday Yusufu Kassa Wama, atuusibwako Gugudde TV. Programu eno ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa 3 zennyini. Era bwetutyo tugenda kutandika ne muganda waffe omusoma waffe omulungi ennyo. Luli gwe twaleka ng'atandise olugendo lw'ebyafaayo by'enjiri enzijuvu oba Pentecostal Church eyasooka mu Uganda nga May 2, 1960.
mukaaga. Tuli mu byafaayo by'amajaguza ag'emyaka 5 ag'enjiri enzijuvu oba Pentekote bukya ezzibwa obujja oba bukya ejjukizibwa abantu. Yaliwo Pentekote, yaliwo yatandikibwa butandikibwa nti ono ye yagizuula. No, yaliwo mu bikolwa by'abatume lwe bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu n'okwogera ennimi empya. Awo olugendo lwaffe olwa Pentekote we lutandikira essuula emu yonna yonna tusenga oddayo n'ogisoma ebikolwa by'abatume n'eyokubiri n'eyokusatu. Bwe kityo ekitabo ky'abatume byonna kyonna n'okimalako nga kijjudde Pentekote era gye tuli mu kaakano. Muganda waffe Pastor Hugh Lezel tugenda okutandika naye nga ayongereza wali mu bujjuvu bwayo. Kati ebigambo bya Pastor Hugh Lezel bye bigambo byennyini ebyabadde tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga, ng'akubuulira nga akutotolera olugendo lw'enjiri nga bwe yajja mu Uganda. Mwebale nnyo okutwegattako era naffe katwegatte ku Pastor Hugh Lezel mu kitabo kye kino nga akinnyonnyola. Baddamu ne bakiwandiika bulungi nnyo. Byonna by'ayogera byonna biri mu kitabo kino, The Gospel of Power. Kitabo kino kisangibwa Makerere Full Gospel Church ne ku Life Church e Namasuba bw'oba okyetaaga. Emiwendo bajja gibategeezeeyo. Mwebale nnyo mutwegatte ku Pastor Hugh Douglas Lezel, founder of Full Gospel Church in Uganda. And the end is not yet. naye era enkomerero tennaba. I say the end is not yet. Enkomerero tennaba. God will do even greater things Kama than these. ajja kukola n'ebisingawo ku ebyo. I believe that with all my Ekyo heart. nkikkiriza n'omutima gwange We're gwonna. just so excited about the reaching out to Burundi Kama nga bwabasobozesezza nga mugenda e Burundi nga mubuulira enjiri and the vision of preaching this gospel of the kingdom. n'okwolesebwa okw'enjiri eno y'obwakabaka nga kugenda mu maaso. Fully preaching the gospel of Nga Jesus Christ mubuulira enjiri eno eya Yesu with signs following nga n'obubonero bugobereranga as the Lord promised. nga Mukama bwe yasuubiza. Amen. Amiina. Amen. Amiina. We want to share a little history, Njagala kwogerako ku byafaayo bitonotono. just kind of reminiscing, as we say. Kino nno kibanga kyakwejjukanyaamu. Amen. Amiina. So Judge is going to do that here in a moment. Jjajja bw'atyo agenda kutujjukiza. We have had songs of worship Tuwulidde ennyimba ez'okusinza and adoration, n'okuwa ettendo worshiping in spirit and nga in truth. tusinza mu mwoyo ng'ekkanisa. And then we've had some rejoicing. Ne tuwulira n'obuyimba obw'okusanyuka. How many believe we can enjoy the house of God? Bameka ku mmwe abayinza okukkiriza nti tulisanyukira mu Amen. Mukama waffe. Amiina. Now, when I was a little younger, Sorry. when I was a little Bwe younger, nali nga nkyali muvubukamu and even up until about a month ago, n'okutuukira ddala ng'omwezi oguyise, I wasn't using this stick. nze nali sitambulira ku muggo guno. And with the young people in our church of Glad Tidings in Canada, Abavubuka mu kkanisa yaffe bwe baatandikanga I was still nga rejoicing bwentyo and jumping. neeyigiramu nabo. Well, I'm not quite the same now. Naye kakati sikyalinga bwe nali. I'm still dancing inside. Nsaazina munda muli mu nze. Hallelujah. Amiina. And the surgeons in Canada, Abasawo e Canada they tell me that when I get back home now next month, they tell me baŋŋambye nti bwe naddayo eka omwezi ogujja they're going to give me a new hip. bajja kumpa essaabiro epya. Isn't that amazing? Ekyo tekyewuunyisa. And so if they give me a new hip, Bwe bampa essaabiro epya I'll be able to really jump olwo again nno for nja a kuba while. nga nsobola ate okuddamu okubuukabuuka. Hallelujah. Haleluya. I was going to say a few things before Judge got up here, Mbadde njagala okwogera ebigambo bitono nga jjajja tannatandika. but I just feel I must say this. Naye mpulira obubaka. Because we are here, some of us like Sister Velma, Tuliwo wano nga mwannyinaffe Freeman, her husband who's not here now, omwami we wawawe taliiwo. and others that were here in the beginning, Abamu ku mmwe abaaliwo mu lubereberye, Dorothy Williams Sister Dorothy Williams and others n'abalala. came later. Some of you may remember them. Abamu bajja oluvannyuma mubajjukira. And God honored us
katonda bw'atyo n'atuwa enkizo n'atuwa omukisa come to the Pearl of Africa, okujja kukula lya Afrika, this great nation of Uganda, eggwanga lino ekkulu erya Uganda, one of the most beautiful countries in the world. y'emu ku nsi ezisinga obulungi mu nsi yonna. Amen. I Amiina. want to just share this little bit of history. Njagala okwogera nammwe ebyafaayo bino ebitonotono. Behind us, as it were, behind us, Eyo emabega gye tuvudde there was a man waliwo omusajja whom God used katonda oyo gwe yakozesa with vision, nga alina okwolesebwa complete dedication to the purposes of God, nga yeewaddeyo yeewonseeyo eri ebigendererwa bya katonda to send the gospel out. bw'atyo n'atumibwa okuweereza enjiri. And so we came from a church in Vancouver, Canada. Ffenno twafa mu kanisa ey'omu kitundu ekimu mu Vancouver, Canada. Most of you have no doubt heard about Glad Tidings. Ekkanisa eyo yali emanyiddwa mu biseera ebyo nga Glad Tidings. My dad, Taata wange with my mom, ne maama wange, James's grandpa, jjajja wa James, and my dad, taata wange Pastor Reg Blazel, omusumba omukulu Reg Rezel was our pastor. yali omusumba waffe. Amen. Amiina. And in 1948, Mu mwaka ogwanamu omunaana we've been going back 50 years. twali tugende emabega nga tuweza emyaka I'm going to 5. take you back over 60 years for a moment. Bwekyo ne tuddako emabega t'emyaka 6. And my father, Taata wange, I have to do this quickly. Let me say quickly. kakyogera mangu nano kitaata wange kye yayitamu As a young man, ng'ali musajja mukulu grew up in the Baptist church yakulira mu kanisa eno ey'Ababaptist in Canada. mu Canada. My grandpa Taata wange mama wange was a Baptist minister. yali muweereza mu kanisa ey'Abaptist. And when my father was a young man, Taata wange bwe yali akyali muvubuka he went to his dad, my grandpa, n'agenda eri kitaawe jjajjange and he asked him n'amubuuza about Jesus saying, "These signs shall follow them that believe." naye jjajja ekigambo kino kigamba kitya nti obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. You know the scripture. Ekyawandiikibwa They mukimanyi shall cast out demons, nti bagenda kugoba emizimu, lay hands on the sick, bagendanga kussa emikono ku and they balwadde, shall recover. n'abalwadde banaawonanga. Read it in Mark 16. Oyinza okisoma mu Makko 16. In Jesus' command to his disciples, Yesu ng'aduumira go into all abayigirizwa the world be nti mugende wonna mu nsi and preach the gospel to mubuulire everything. enjiri. And he asked his dad, N'abuuza taata we, my grandpa, oyo jjajjange, why don't we have these things today? jjajja lwaki ebintu bino tetubirina? Grandpa loved Jesus. Jjajjange yali ayagala He Yesu, was saved, yali mulokole. but he didn't yet understand. Did not? He didn't yet understand. Naye yali tannaba kutegeera. And he said to my father, N'agamba taata wange, "Oh, those are not for today. naye ebyo si bya nnaku zino. That was only for the apostles' time." Ebyo byali bya biseera by'abayigirizwa abatume. And so Dad said, "Well, if that isn't true, Taata n'amugamba nti naye bwe kiba nga si as the Bible kituufu says," nga Bayibuli bw'egamba. and he told his dad, he said, "You say this is the word of God from cover to cover." Bw'ogamba nti kino kigambo kya Katonda okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa. He just said, "I'm going to forget about it." Kale nno katubyerabire tubiveeko. And so we went out into the world Bwetyo ne tugenda mu nsi trying to do business nga tukola nga tusuubula. in the depression days Mu nnaku ezo ebyenfuna byali nga bisasise. of the 20s and the Mu 30s. myaka egyo egy'amakumi abiri One n'asatu. day, Naye hear me lumu now, I felt to share this. ne ntandika okugabana bino. One day Olunaku in lumu the city of Montreal, mu kibuga bakiyita Montreal he was walking on the street. yali ng'atambula mu And it nguudo. was cold, it was winter time. Obudde bwali bunyogoga, byali biseera bya And he was butiti. trying to do business Ng'agezaako okukola with his ebyokusuubula brother. ne muganda we. And nobody had much money. Naye ng'abantu tebalina And he ssente. went along beside a building, Ne bagenda kumpi which n'ekizimbe. was an old theater building. Siri? Theater, movies. Ekizimbe movie building. kino kyali kizimbe kya And he sineema. heard singing. Ne bawulira abantu nga He bayimba. heard shouting. Ne bawulira He heard okuleekaana. clapping. Ne bawulira okuba mu He ngalo. heard joyful singing. Ne bawulira essanyu He heard ery'okuyimba. the music Ne playing. bawulira ennyimba. And he looked up and he saw a sign like that cross
bwe baatunula ne balaba akabonero ng'omusalaba ogwo And it said, Jesus saves. nga kigamba nti yesu alokola. Now, he thought this must be a church. N'agamba naye no zeno kanisa. But in the Baptist church, they were very quiet. Naye mu kanisa yaffe eya baptisti Very- ffe twalinga basirise tetuleekaana Very formal. nga ddala tuli bawombeefu. And Dad said it looks more like a funeral service than a happy bunch of wabeera nga people. muli mu kanisa yaffe eya baptisti ng'olinga ali mu kuziika. And so he went inside Bw'atyo n'ayingira munda to see what is going on. alabe ekigenda mu maaso. And there was an old theater, movie house seating several hundred people, packed with people, N'atunulira sinema eno nga mulimu abantu bangi nnyo nnyini, Christians, abakristaayo filled with the Holy nga Spirit, bajjuziddwa omwoyo, filled with joy, nga bajjudde essanyu, rejoicing nga and basanyuka, praising God nga beebaza Katonda, and singing the great nga songs of the bayimba church. ennyimba ez'essanyu eza Katonda. Daddy stood there, with his mouth open. Taata n'atunula yenna nga yasaamiridde, He saw the pastor. n'alaba omusumba. Webale Webale The musumba. pastor, a man in his 40s. N'alaba omusumba ono yali mu myaka nga 40. I was hoping you'd get the point, brother Fred. He saw a man in his 40s. N'alaba omusumba eyalina emyaka nga 40. Waving his handkerchief like this. Bw'atyo ng'akutte akatambala ke And the people ng'akawuuba, were clapping and praising ng'akawuubaawuuba God. akatambala Singing ke, Hosanna. ng'awuuba akatambaala. Anyway, to make the long story, testimony short, Kakati n'okubikendeesaako, he waited until the pastor was finished preaching. n'alinda obusumba amala okubuulira. First message he heard of the full gospel. Obwo bwe bwali obubaka obw'enjiri enzijuvu bwe yawulira obusookera ddala. And when the pastor came down, Omusumba bwe yakka ku kituuti, he greeted this young man. n'amubuuza omusumba ono. And of course, Daddy was kind of a brazen young man. He said, brazen, bold Taata young man. wange yali musajja w'amaanyi nnyo. He said, Reverend, N'amugamba omusumba, can you show me the way to know there is a God? oyinza okundaga engeri y'okumanyamu ekkubo nti na Katonda gy'ali? Because he was calling himself an atheist. Kubanga ye yali yeeyita mutakkiriza Katonda. There's no God. Teriwali Katonda. Jesus is like Santa Claus. Yesu alinga ono taata wa Ssekukkulu. And this pastor, oh my God, oh my Lord, Omusumba ono, our whole generation, our whole history, he was, our children, abaana baffe, Mukama gw'omukisa, our grandchildren, abazzukulu baffe, now our great-grandchildren. n'abazzukulu baffe We abanakabirye, have 22 of them, tulina great-grandchildren. 22. Now they're all serving the Lord. Bonna nga baweereza Mukama waffe, And God has blessed us. era Mukama ng'atuwadde omukisa. Hallelujah. Amiina. And that wise, spirit-filled Pentecostal pastor Nga basumba abajjudde omwoyo ab'enjiri enzijuvu led my daddy to Jesus. baatwala taata wange ne bamulaga enjiri. And soon he was filled with the Holy Spirit. Bw'atyo n'ajjuzibwa omwoyo And he was baptized in the water. n'abatizibwa mu mazzi The Bible way. mu ngeri ya Bayibuli. Amen. Haleluya. Hallelujah. Amen. Then I'll just come quickly to the next great event Kale in nno the story kambiwuuke ntuuke ku kino ekikulu ennyo mu bigambo bye njagala of our okwogera. testimony Obujulizi bwange bwe buli of the grace of God obw'ekisa kya and the Katonda call of God. n'okuyitibwa kwa Katonda. Daddy prospered in business for some years Taata n'alekerawo, he stopped it. in the city of Toronto. Did he stop it? Toronto. Okay, did he stop the business or he went on with the business? Oh, he prospered. Taata bw'atyo ne yeeyongera okukulaakulana mu business ye. Okay, we got that? Yeah, that's All right. And then I grew up in the Pentecostal church. bwe ntyo nze ne nkulira mu kanisa ey'enjiri enzijuvu ey'ekipentekoote. Actually, I did not get baptized with the Holy Spirit myself Nze nali sinaba kubatizibwa mu mwoyo mutukuvu until I went to Bible school okutuusiza ddala nga ngenze mu Bible school in 1945. mu mwaka ogw'45. I had already fallen in love with this beautiful lady, Mukyalo ono yabijjukira bulungi nnyo and we were going to get married. era nga tugenda But kufumbiriganwa. after he spent years in business, Taata ng'amaze okumala ebiseera mu by'obusuubuzi, after the Great War, ng'olutalo olwa ssematalo asooka awedde, he began to prosper. n'atandika okukulaakulana, He learned to tithe n'ayiga okuwa ekimu eky'ekkumi and to give to missions. n'okuwaayo eri ababuulizi And b'enjiri. God blessed him. Blessed
bwe kityo ne kimuweesa omukisa and he prospered. neeyongera He okukulaakulana. used to go as a businessman, Yagendanga ng'omusajja omusuubuzi preaching in the churches in Ontario, Canada. ng'abuulira mu kkanisa mu Ontario, And I would go with him nga ngenda naye mugoberera as a young boy. ng'omwana omuto. Amen. Amiina. Then one day, Lumu about 1946, mu mwaka ogwanamu omukaaga, the brothers in British Columbia, way in the west, baganda bange baali mu British Columbia nga ddala we twesuddeko akabanga, the district superintendent omu ku bakulembera essaza eryo called Daddy. n'ayita taata. He'd heard about him Yali yawulirako ku bigambo bye preaching as a layman. ng'awulira ng'omubuulizi atali mutendeke, He wasn't a pastor, teyali he was musumba, a businessman, yali musajja musuubuzi, but he was preaching the Word of God. naye ng'amuwulirako. He never went to Bible college. Teyasoma mu Bible school. I did. Nze nasoma. Daddy never went to Bible college. Taata teyasoma mu Bible school, But he heard the messages from his pastor Naye yawulira year after year. obubaka mu basumba be buli mwaka buli mwaka buli He mwaka. read the Bible through again and again. N'asomanga Bayibuli okugijja n'okugituusa And eri. God was beginning to use him in ministry. Katonda bw'atyo n'amukozesa mu So they buweereza. called him, Ne bamuyita, come to British Columbia jangu eno British Columbia, and bring a revival to our churches. otyo oleete okudda obujja mu makanisa gaffe. How many of you know you don't bring a revival in your suitcase? Sorry? Sorry, I didn't get that. Sorry, we'll get there. You cannot bring a revival Toyinza kuleeta kudda bujja in your suitcase, mu keesi yo, in your box. mu kisanduuke kyo mu mugugu gwo. How many know revival comes by prayer and seeking the Lord? Okudda obujja kujja lwa kusaba, kunoonya Mukama Even fasting. era n'okusiiba. Anyway, I'll just tell you this because it's very relevant Kino nno kankibabulire kubanga kikulu nnyo. to what God has done among you right here in Katonda Uganda. kyakoze mu mmwe era ne mu ffe. Because when Daddy came to a church in our country called British Columbia, Kuba taata bwe yajja mu kanisa yaffe mu British Columbia, just a small town church, ekkanisa ey'omu kibuga Pentecostal ekitono, church, ekkanisa ey'abapentekoote, but it had grown cold or lukewarm. bw'etyo nga yawola dda, There was no longer any real nga life. tewakyaliwo obulamu mu kkanisa eyo, And there was very few young people, nga waliwo abavubuka batono nnyo, just some older folks, batono nnyo, who kind of remembered the old days nga tebayinza na kujjukira by'edda when they were first saved and bwe baptized. baali balokose nga bajjuziddwa, But now they were kind of churchy, you know what I bali mean? nga bali mu kanisa, Churchy, you know, religious. baali bafuuse bannaddiini. And so Daddy came there Taata with a hunger to see revival, nga ayagala nnyo yettanira nnyo okulaba okudda for obujja, God to pour out His Spirit again. Katonda bw'ati asobole okuyiwa omwoyo we nate. And the pastor where he came Omusumba nate was very sick. yali mulwadde, So his wife was nursing him. omukyala we ng'amujjanjaba. So Daddy said, Omusumba n'agamba I'm going to stay in the sanctuary nti ŋŋenda kubeera wano mu kanisa, the next day after he came. The nga next day. oluddako olunaku olwali luddirira, I'm going to fast ŋŋenda kusiiba and just wait on the Lord. nnindirire Mukama. And while he was there before the Lord, Bw'atyo ng'ali mu maaso ga Mukama, in fact, he was a little discouraged muli yagwamukko amaanyi, because the people seemed so spiritually dry and dead. abantu nga bayimba naye nga bikalu. And so he began to grow, as it were, moan before the Lord. Bw'atyo n'atandika okusinda okukaaba mu maaso ga Mukama. Kind of have a pity party. Mukama tuyinza okuba nekabaga wano Yeah. akukubagiza Oh Lord, oh Mukama. God, you know, this kind of thing. nga yeekubagiza mu And he maaso was ga singing, I Mukama. have the ticket to go back to Ontario in my pocket. Yalina ne tikiti ey'okumuzaayo. But there he was, Mbawulire suddenly. mangu ago Now listen, your songs earlier this morning mu nnyimba zammwe ze mwayimbye enkyaleero, is what brought this whole memory to me. kino ze zandetedde okujjukira bino And I byonna, feel I needed to tell you. era ne nzijukira nti nina okubajjukiza We bino. were singing about the presence of the Bwe Lord. babadde bayimba kubeerawo kwa Mukama, We were singing how God lives in the presence of His people. twali tuyimba ku kubeerawo Or kwa God's Katonda mu bantu be, presence, God lives, His presence in the kubanga people. abeerawo mu bantu be. God inhabits the praises of His people. Katonda ng'atuula mu ttendo God's ly'abantu be. presence comes Okubeerawo kwe kubeerawo as we praise the Lord nga together, tumutendereza, as we enter His gates with nga thanksgiving tuyingira mu and yeekaalu His courts with mu praise, mpya ze and we n'ettendo, give thanks to Him. nga tumwebaza. Amen. Amiina. Now,
as he was there before the Lord, bwe yali awo mu maaso ga Mukama, a scripture came to his mind. ekyawandiikibwa ne kimujjira. He had read it many times, Yali akisoma emirundi mingi, but the Spirit quickened it to him. naye bwe kityo Mukama n'akimuleetera. Psalm 22 and 3. Zabbuli eya 22 olwa 23. But thou art holy, David said. But thou art holy. God is holy, Nti Katonda mutukuvu. who inhabits, Katonda oyo mukulu oyo abeera. dwells in, Abeera. amen, Abeera. who is enthroned in Oyo aweebwa Namulondo the praises of his people. mu ttendo ery'abantu be. Amen, Amiina. amen. Amiina. And he remembered then, Bw'atyo n'akijjukira like the Holy Spirit nga Omwoyo Omutukuvu reminded him, bwe yamujjukiza. that the Apostle Paul said Nga Pawulo bw'agamba to the Roman Christians, nti Abakristaayo by Christ Jesus, nga bayita mu Kristo our Yesu, Messiah, our Savior, our Lord, Mukama waffe, Masiya waffe, Katonda waffe, by him ku lw'oyo offer to God bonna bagenda eri a Katonda sacrifice of praise, nga bayita mu ye your spiritual offering, okuweeyo your okw'omwoyo, spiritual sacrifice of praise, okuweerezaako okw'omwoyo, giving thanks to his name. nga kuwa ettendo erinnya lye. And so Daddy got up Taata lwatu and n'ayimuka he began to walk between N'atambula. every seat, every pew, n'atambula mu mbaawo zonna with his hands up, ng'ayimusiza emikono as the gye Bible teaches, nga Bayibuli lifting bw'eyigiriza, up holy hands. nga muyimusanga emikono emitukuvu. We've been doing it today. Tuyinza okikola leero. Amen. And Haleluya. as he praised the Bwe Lord, yali ng'atendereza Mukama, at first he didn't have any great emotion, sooka byonna teyakikola na but bujumbize, by faith, naye Katonda olw'okukkiriza began to praise the Lord, n'atandika okutendereza give God Katonda, a sacrifice of n'atandika praise, okuwayo saddaaka ez'ettendo, believing now ng'akkiriza Katonda. God inhabits praises. Katonda abeera mu bantu be, mu ttendo And ly'abantu be, he spent the whole day doing that all by himself. era bw'atyo n'alumala olunaku lwonna ng'akola ekintu ekyo. That evening, Akawungeezi the ako people came in. abantu be bajja, There was one young person, only one. waliwo omuvubuka omu yekka, She was there with her parents, yaliwo n'abazadde be. And as they began to sing Bwe yatandika okuyimba a well-known hymn, oluyimba olwali lumanyiddwa there's power in the blood. nga waliwo amaanyi mu Now, musaayi, remember, there was no drums, wulira there tewaliwo was no electric. tewaliwo masannyalaze, tewaliwo ki. That was before the drums got saved. N'asanga omwana ono ng'ayimba How you're glad the drums got saved. sorry, The drums got saved. eŋŋoma ne zirokoka They came out of the nightclub. ne ziva mu kulaabu eyo gye baazitwalanga ne Now zijja mu they're in the house kanisa of God, ne ziyingira mu nnyumba ya Katonda leading praises to God. nga bagamba nti muwe Katonda ettendo. Back then, Sorry, there was only a little piano. waliwo eŋŋanga entono yokka eyo, But as they sang, naye bwe there's bayimba power in the blood, waliwo amaanyi mu ŋŋanga power in eyo, the precious blood of waliwo Jesus. amaanyi mu kutendereza Mukama. And after 2 verses, Oluvannyuma lw'ennaku oluvannyuma lw'okuyimba ebitundu bibiri, Dad felt the people were singing a little better now, abantu ne bayimba nga bayimba bulungiko with more feeling. n'amaanyiko, nga bayimba n'amaanyiko. Suddenly the teenage girl Kati amangu ago omuwala omuvubuka fell back, bw'atyo n'agwa mu mbaawo being baptized with the Holy Spirit, nga abatisibwa Omwoyo Omutukuvu, speaking in other tongues. n'atandika okwogera ennimi. I can't tell you all that happened after that. Siyinza bawulira byagwawo. But brothers, that was the beginning Eyo yali of the fresh entandikwa outpouring okuweebwa Omwoyo Omutukuvu and moving of the Holy Spirit n'okukola in the kw'Omwoyo Pentecostal mu churches kanisa ez'omupentekoote in our country. mu nsi yaffe. And then in 1948, Mu mwaka ogwanamu omunaana, let's jump ahead now, mwanamu munaana, 1948, mu gwanamu omunaana, my father was called to pastor a church that we call Glad Tidings. taata n'aweerezebwa okuweereza mu kanisa ya Glad Tidings. Velma, family, they were all there. Bonna abo nga mwe bali, And Petersons and others. ba Peterson n'abalala. And Mama and I
we came there. maama nange ne tujja mu kanisa eyo. I want to declare to you, Njagala okubategeeza as we learn to worship the bwe Lord tuwangayiga okutendereza in Mukama spirit and mu truth, mwoyo ne mu and mazima to praise God at all times, n'okumutendereza and to n'ettendo enter His gates with thanksgiving ne and tugenda mu praise. ttendo lye. The Lord came. Mukama yakka. Oh, I can tell you a whole story Mukama n'atuwa about omwoyo those omutukuvu. revival days. Era mu nnaku ezo ez'okudda God obujja came in a great new revival. Mukama n'atuwa okudda obujja okupya. Hallelujah. Amiina. Spirit of prophecy came upon us, Obunnabbi obw'omwoyo ne bujja gye tuli as it was on the day of Pentecost. nga bwe kyali ku lunaku olwa And the pentekoote. people came together Abantu ne bakuŋŋaana in wamu great unity mu kwewombeeka in that church in the city of mu Vancouver. kanisa eyo ey'e And Vancouver. over the next few years, Mu myaka egyaddako God just sent the rain of His Spirit upon Katonda us. n'aweereza omwoyo. Amen. Amiina. Many young Amiina. people came. Bavubuka bangi Filled ne with the Holy bajja Spirit. ne babatisibwa We omwoyo had a vision of omutukuvu the world. ne bakozesebwa Mukama. Daddy had a vision to prepare young people Katonda kataata n'afuna and send them ekyokwolesebwa out okuweereza to abavubuka preach the gospel. okubuulira enjiri. Amen. Amiina. And so it was. So it became Bwe kityo bwe kyali about 1956, mu mwaka ogw'ataano mu omukaaga 56, ag'ataano mu omukaaga when the Holy Spirit omwoyo omutukuvu gave a vision bwe yawa okwolesebwa to my father's associate, eri omubeezi wa taata wange, a lady preacher or teacher, omukyala omubuulisi w'enjiri. and my father, Taata wange and there came a vision. n'afuna okwolesebwa, We say a prophetic vision. n'alaba okwolesebwa okw'obunnabbi. Now think of it. Think of it. Here's just one church in Vancouver, Waliwo ekkanisa yino mu Vancouver praising God, nga batendereza Katonda, receiving a fresh anointing of the nga Holy bafuna Spirit, amafuta amapya okuva eri Katonda, praying for the sick, nga basabira abalwadde, prophesying the word of the Lord. nga bawa obunnabbi bw'ekigambo kya Katonda. And now comes a vision Naye by ekikwolesebwa the ne Spirit of the kujja Lord. By the Spirit of the nga Lord. kujja kuyita mu mwoyo wa Mukama. And this lady preacher Omukyala ono omubuulisi w'enjiri saw the word Uganda n'alaba ekigambo Uganda nga kiwandiikiddwa kind of lit up like neon light behind. nga kiringa ekiri emabega. Uganda. Uganda. And she felt the Holy Spirit saying, N'awulira ng'omwoyo omutukuvu amugamba. they had sent missionaries to Taiwan, Formosa, Waliwo abali basindikiddwa e Taiwan mu Formosa. and to the Arctic, which we Waliwo talked about. n'abali bagenze awalala. But now came this word, Naye kakati Uganda. ekigambo kisse nti And Uganda. so this lady pastor went to my father Omusumba ono n'agenda eri taata wange and told him what she saw. n'amubuulira bye yalaba. She said, I feel it's the call of God. N'amugamba mpulira nti kuyitibwa kwa Katonda. And Daddy said, Taata n'agamba I don't know where Uganda is. simanyi na Uganda gyeri. Uganda eri You ludda wa? know, we never heard much about your country Tetuwulira in nako na those ku days. Uganda. And we'll look on the map. It sounds like Africa. Bw'atyo ne badduka ne bagenda ku maapu nga kiringa kiri mu Afrika. They got the map Ne batunuulira maapu and they found ne balaba Uganda. Uganda. Whoa, in East Hey, Africa Uganda eri mu Afrika. by Lake Victoria. Eri mu Lake Victoria, kwe mulira Lake And Victoria. Dad had a witness. Obwo bwali obujulizi This was God's call nti Katonda yali for us to abayise. send the gospel. Katonda The bayise gospel of okubuulira power. enjiri ey'amaanyi. Enjiri ey'amaanyi. Oh, The hallelujah. Holy Spirit message. Ng'omwoyo To omutukuvu Uganda. akola mu Uganda. So we applied to the British governor. Bwetyo ne tusaba gavumenti y'abazungu, And the British governor, gavana ow'abazungu mu biseera ebyo I think Sir Charles Hartwell, yali Charles Hartwell. he asked the Archbishop of the Church of Uganda N'agamba nti tulina ekkanisa ya Uganda mu Uganda, about these Pentecostals. naye waliwo bano abeeyita abapentekooti. And the Archbishop, Archbishop w'ebiseera who ebyo was a British man, yali muzungu. he apparently, we found out later, Oluvannyuma twakizuula had been in Bombay, India. yaliko mu Bombay mu India. And when the Pentecostals came, Abapentekooti bwe bajja he said they caused us problems n'agamba nti abapentekooti babaleetera ebizibu mu India. because they would take our Christians, Because they would take our Christians, nti abapentekooti bano bajja kutwala abakristaayo baffe baptize them in immersion. ate bababatize mu kubannyika mu mazzi. How many of you have been baptized by immersion? Bameka bamanyi tubatizibwa mu mazzi? Baptized in water. Bameka babatizibwa mu mazzi? Haleluya. Ah, it's good to see your hand. Amina.
If you haven't been and you're a believer, bw'obanga okyali mukkiriza mupya you better obey the gospel. okyogondera enjiri. Jesus said, believe and get baptized. Yesu Anyway. yagamba nti buli akkiriza alibatizibwa naye And eno so katubireke. the Archbishop said, Bw'atyo Archbishop we don't n'agamba need Pentecostals. abapentekote tetubeetaaga mu Between Uganda. the Roman Catholics Batwala abakatuliki bangi and we Anglicans, n'abafu abanglikani. we are Christianizing Uganda. Ffe tugezaako okubuulira enjiri mu Uganda. All right? Eh? So the application to come was refused. Bw'otyo okusaba kwaffe okujja mu Uganda ne kugaanibwa. For 3 years, Okumala emyaka 3 the church prayed ekkanisa n'esaba that the Lord would open the door. Mukama aggulewo Open the ekkubo. door. Mukama aggulewo to ekkubo Uganda. tujje mu Uganda. Hallelujah. Hallelujah. Judge and I were invited to come to Kenya. Jjajja nange ne batuyita okugenda e Kenya. We were in Mombasa Ne tugenda e Mombasa with the Elam missionaries. ne tugenda n'abaminsani abalala. Now I'm a junior missionary, young, Nze nali nkyali muto, muminsani muto. but in my spirit, Naye nga mu mwoyo gwange the Lord has sent me Mukama nga mpadde to East amaanyi. Africa Omwoyo w'okuweereza mu to East preach the Africa. gospel. Okubuulira enjiri. With the Holy Ghost sent down from heaven. Katonda oyo ake wansi. I believe that He's given us power Bw'atyo atuwa amaanyi to be His witnesses. okubeera abajulizi be. And it's amen. Amiina. And so we saw God begin to move there in wonderful ways. Bwetyo ntuweereza Katonda mu ngeri y'amagero. T.L. Osborne came. T.L. Osborne n'atwegattako. First salvation healing crusade in East Africa. Enjiri eyasooka okubuulirwa ey'ebyamagero n'ebuulirwa mu Mombasa. Thousands came. Bangi ne Hundreds were balokoka. saved. Bangi ne bakkiriza. Muslim women would come. Waliwo omukyalo omusiraamu They came with babies on their back. yajja ng'alina omwana ku mugongo And they heard the gospel. n'awulira enjiri Many were saved. n'alokoka Miracles of healing. n'awonyesebwa. kwa maradhi yako pale alipokufa, so that you would not have to suffer your ili sickness. kwamba sasa usiteseke na magonjwa yako. Believe that He took away your sin when He died, Amini kwamba alichukua dhambi zako so alipokufa, that you would not have to be punished for your ili sin. kwamba usiadhibiwe kwa ajili ya dhambi zako. Believe that God loved you so much Amini kwamba Mungu alikupenda kweli that He kweli, gave His only begotten Son for you. hata akamtoa mwanawe mzaliwa pekee kwa ajili yako. Believe that Jesus came to this world for you. Amini kwamba Yesu alikuja ulimwenguni kwa ajili yako. Believe that He willingly died on the cross for you. Amini kwamba alikufa kwa kupenda kwake msalabani kwa ajili yako. Believe that when His blood ran out on the ground, Amini kwamba damu yake ilipokuwa mwagika mchangani, that was the blood that was shed for the remission of your sins. hiyo ilikuwa ni damu iliyomwagika ili dhambi zako zisamehewe. And then in 1959, Mu mwaka ogw'ataano mu 9 Dad came. My father taata wange n'ajja came to Kampala. n'ajja wano e Kampala We went to Entebbe. n'agenda Entebbe We met with the acting governor. ne tusisinkana acting governor. He was British. Yali muzungu Daddy was British. ne taata yali muzungu. And they talked about good old England. Ne boogera ku mu Bungereza. And when Daddy was finished with the interview, Taata bwe yamala okwogera naye, the governor said, gavana n'amugamba send us your request. nti kale mutuweereze When okusaba you go kwammwe. back to Vancouver, Bw'oddayo e Vancouver, send your request. weereza okusaba kwammwe. Give us your financial statement. Tuwe essente ze muyina ku akawunti. Tell us your objectives. Tulage ebigendererwa byammwe And we will consider it. era tujja Now kukirowoozaako. you know Era mumanyi that was just before the independence time. ebyo biseera byali kwolekera ameefuga independence ya Uganda. Amen. Amina. 1969. Mu mwaka ogw'enkaaga And in Mombasa, Mombasa in April mu mwezi ogwokuna 1960, mu mwaka ogw'enkaaga we had the permit in our hands. ne tufuna pamiti mu mikono We have the gyaffe. permit in our hands. Haleluya. And I'm just going to tell you this, and then Judge will go from here. Kambagambe kino jjajja olwalyawo kajje. I hope I haven't stolen any of her thunder. I hope. Bannange kandooze nsoogedde ku byagenda kwogerako. But she will tell you what happened. Naye ajja kubabuulira. As we came into Kampala, Bwe twatuuka mu Kampala, May the 2nd, Meeyi nga 2 this last Sunday, I believe, omwezi oguyise. May the 2nd, Meeyi oli ayise, Meeyi ono nga nnaku z'omwezi 2 drove into Kampala twavuga ne tuyingira mu Kampala. with a Volkswagen bug, Twalina akamotoka kaffe akava ku Sogan. a little Volkswagen, Akamotoka kaffe akava ku Sogan. and 3 children. N'abaana baffe 3. Our firstborn, John, our firstborn son, Tamani waffe Sam, our firstborn daughter, omuwala waffe omukulu Sharon, Sharon, who is now pastoring with her husband at Life Church,
bakulera ekkanisa kakati ya Life Church. And our firstborn son, N'omutabani waffe omukulu John, John who has been here yaliko wano and preached in this church. n'abulira mu kkanisa eno. And then the youngest, Ate ono muto he was, I think, about 5, Oh, just yeah. just a boy. yali akyali muto nnyo. And then Ruthie, Ne Ruthi she's a fellow Ugandan, a white bw'atyo Ugandan with Laura Lynn. munnayuganda kubanga yazaalibwa wano, She was born in Malago. yazaalibwa Mulago. And where were you born? In Malago. N'oyo yazaalibwa Mulago. A few months later, I Hallelujah. think. Amen. How many remember our Ruthie? She came Bameka here. abajjukira Ruthi waffe omuto? Remember our Ruthie? Bameka bamujjukira Amen. We Amen. drove into Uganda. tuvuga ne tujja mu Uganda mu Kampala. You know what happened? Mwamanyi There kyabaawo? was one person we knew, Waliwo omuntu omu gwe twali tumanyi, Dr. Labulwa. Dr. Lubuulwa. Lubuulwa. He came to help us N'ajja okutuyamba. because he had been to the Osborne Crusade Yali ng'agenzeko ku crusade ya Osborne. and he knew we were coming. Era yali amanyi tugenda kujja. And at Nakawa, Nakawa under the mango tree, waliwo omuyembe awo with a little loudspeaker and microphone, nga tulina obuzindaalo butono. we began to preach this Ne gospel of tutandika power. okubuulira enjiri eno ey'amaanyi. We began to declare that Jesus is the same Ne tugamba yesterday, nti today, Yesu and ye mulokozi. forever. Haleluya. And he saves, Era alokola, and he heals. awonya. And people were curious. Abantu ne beewuunya. Uganda. Bannayuganda Abaganda. We thought this is a new religion. Ddiini mpya. Never heard of this before. Tetukiwulirangako kino. They started coming. And they listened. Ne bajja ne bawuliriza. And they began to accept Ne Jesus. batandika okukkiriza Yesu. One woman called Leah was Omukyalo healed. omuyitanga She Leeya was dumb for 4 years. The yali Lord opened her kasiru mouth. nga tayogera, Mukama n'amuwonya. And we began to go all over the city. Ne tutandika okubuulira wonna mu Wandegeya, kibuga. Malago, Wandegeya, all the Mulago, places. Bakuli, Nakulabye, Nakulabye, Katwe. Every Katwe. night after preaching the nga gospel. tubuuliranga enjiri. Brothers and sisters, Abooluganda, that was the beginning eyo ye yali of this great entandikwa river of the Holy olw'obudde Spirit. obujja kuno. Pentecostal Haleluya. message in Amen. Uganda. Mu Uganda. Hallelujah. Amen. And then others came, the Elam Abalala ne folks came. bajjako, aba Erimu And ne later bajja, the Pentecostals came. Abapentekote abalala ne And bajja. over these 50 years, Emyaka gino 5 God has done great things. Katonda akoze which we ebyamagero. are glad. Haleluya. It has been a great joy for us Kibadde essanyu lya to be in mulika the celebration, Jubilee celebration, okubeerawo mu myaka gano 5. all this past week, Emyaka gino wiikendi yonna eyise rejoicing with the many nga pastors, tusanyukira wamu teaching the Word of ng'Abapentekote, God, nga tusanyukira ekigambo kya being Katonda, united in the Holy nga Spirit, tusanyukira Mwoyo and Omutukuvu, believing God nga tukkiriza for another Katonda. great fresh outpouring of the Holy Katonda ng'agenda Spirit. kwongera okuddamu okuyiwa nate omwoyo we. Say amen. Amiina. We're so excited today N'olwekyo nina essanyu bangi to baganda bange celebrate 50 years okuweza emyaka 5 since this church was founded. okuva ekkanisa eno lwe Right yatandikibwawo. here, right here. Haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In Amen. 1962, Mu mwaka ogw'enkaaga the first McCarry Church, ekkanisa yasookera ddala ng'etunudde eri nga erina amaaso right omulyango guli eri here, Mobeja. nga omumbejja ayingirira awo. Mobeja came and opened the church Mumbejja n'ajja n'aggulawo ekkanisa eyo on behalf of Kabaka friend. nga ajjawo ku lwa mwannyina Muteesa. And here we worship Awo ne tusinzizanga wano For many haleluya, years. okumala emyaka mingi until Pastor Fred okutuusa omusumba wa Ntaate and the brethren n'abooluganda got a vision. ne bafuna okwolesebwa Enlargement. ne bagyogazaako Enlargement. ne bagigakaza Enlargement. ne bagigaziya Stretch forth the curtains of your ne tent. bagigaziya Built a beautiful new sanctuary. era nga erina To the glory of God. ekisinzizibwamu And as ekirungi. Laura Lynn said, As long Laura Lynn, this nga beautiful, omukyalo oli bwe yagambye. the glory of the latter house will be greater than the former. Haleluya. Greater than the former. Amen. 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 Glory. And look at this great congregation. Tulira abantu bano ekibiina kino kyonna My heart is full. omutima gwange gujjula. Amen. Amiina. But the greater things are yet ahead. Naye ebinene bikyali mu Now, kkubo. I'll let Judge talk for a Kale while. nno
kandeke jjajja ayogereko katonotono. Bwetutyo tweyunze ku kitundu kyaffe ekyokubiri nga twakava mu luyimba olwo oluyitibwa omugugu gw'ebibi gugudde. Mazima ddala omugugu gw'ebibi gwagwa. Ogugu guli gutya? Okyetisse omugugu ogw'ennaku, omugugu ogw'okweraliikirira, omugugu ogw'okwegeya. Yesu Kristo kyo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna aba bumu. Bebulaniya 13 olunyiriri olw'omunaana. Yesu yekka yayinza okujuna okulokola n'osuula omugugu n'osuula emigugu. Kaakati Pastor Lezero ng'amaze okwogera ebyafaayo ebyo byonna nga enjiri nabo bwe yabatuukako Canada, Vancouver, British Columbia, kaakati bagireeta mu Uganda. Ate ayina era omujjukiza ye mukyala we Audrey Lezero amuyita okujja okwongereza ku ebyo byayogedde. Era naye njagala mumuwulize bulungi, naye nno nga tannabatutwala mu byafaayo. B'abazungu balina engeri y'obuwangwa, balina ennono zaabwe, balina ebintu bye bakuzaakuza. Olunaku Mother's Day eno bituuka butuusi eno mu Afirika, naye yayagala ate okubibuulira ku bannamakerere Full Gospel Church, kubanga olunaku olwo zaali ennaku z'omwezi nga 2 May 2010 lwe twajaguza n'okujjukira emyaka 5 mu kkanisa munda, nga olwo tuvudde ku kisaawe Makerere. Ejjukira ye pulogulaamu yaffe eyasoose ku majaguza gano. Eno ye pulogulaamu yaffe ey'okusatu gye tulimu kaakano mu majaguza gaffe. Ebintu bino tetubivudde kumu, eno pulogulaamu tebivudde kumu nga bwe byajja. Eronzeeyo ebikulu important items ze tukulaga. Kaakati yakubiriza abaami n'abakyala abafumbo okuyimirira n'abakyala baabwe babasabire abakyala. Era bw'atyo teyalonzalonza, n'ayita mutabani we James Lezero okujja okusabira abafumbo, okusingira ddala abakyala abafumbo aba Pentecost. Era bw'atyo yagenda mu maaso. Praise the Lord. That is the longest 5 minutes I've ever stood Ezo and ze said. dakiika 5 ze nali mpulidde empanvu ennyo nnyo nnyo nnyo. Ani yagambye 5? He said, I will just take
couple, 5 minutes, yagambye nja kwogera eddakiika 5 and then you can talk. ate nno oluvannyuma oyogere. Now you know why I never became a preacher. Omanyi lwaki omusumba oyo yafuuka omubuulizi w'enjiri. The time was finished before it was my turn. Amiina. However, I am very happy to be here. Bannange nsanyusi nnyo okubeera wano. It is an exciting time. Kiseera nga kya kabugumu nnyo nnyini. And 50 years ago, Emyaka 5 agayise we didn't think about this day. olunaku luno tetwalowoozaako. We only thought about the gospel of Jesus Christ being preached here in this country for the first Twalowooza ku time. njiri ya Kristo Yesu ng'ebulirwa mu ggwanga lino erya Uganda. And we lived one day at a time. We lived one day at a Era bwe time. tutyo nga twabeerangawo buli lunaku olukedde. And those days were full. Ennaku ezo ddala nga ddala zaali nsijufu bulungi. Every day preaching in a different area in the city. Buli lunaku twabuliranga mu kifo ekitali kimu mu kibuga. I was allowed to preach or talk in the open air meetings. Nabeerangawo okubuulira mu njiri mu nkuŋŋaana ez'enjiri mu nguudo. But I have something else I want to say first before I continue with. Oluusi nabaako n'ebirala bye nalwa okukola. As you know, every country has their own customs and culture. Nga bwe mumanyi buli nsi zirina engeri zaazo n'ennonono zaazo. And our country of Canada and America Ensi yaffe eya Canada n'Amerika have a very wonderful custom. balina ennono ezeewuunyisa ennungi. And I would like to introduce it to you today. Njagala bwe ntyo okuzibanjulira. This is the second Sunday of May. Eno ye Sande ey'okubiri mu mwezi ogwokutaano. And in our country, Mu nsi yaffe on the second Sunday of May, mu Sande ey'okubiri mu mwezi ogwokutaano we call it Mother's Day. tuluyita olunaku lw'abamaama. And we honor the mothers. Era bwe tutyo bamaama tubawa ekitiibwa. Now, I had a very wonderful mother. Nze nno ndi maama omulungi ennyo nnyini. My father died when I was very young. Taata wange yafa nali muto nnyo. My mother had 4 children to Maama wange raise. yalina abaana 4 ab'okkuza. But she was a woman of faith, Naye yali mukazi wa kukkiriza. a woman who loved the Lord very much. Mukazi eyagala nnyo Katonda nnyo nnyini. And she brought us up in the ways of the Lord. N'atukuza mu ngeri za Katonda. She told me when I became a teenager, Yambuulira nga nkula nfuuse omuvubuka. she said when she was a teenager, N'aŋŋamba nti bwe nali nga nfuuka, she felt the call of God to the mission field. n'aŋŋamba nti n'awulira okuyitibwa okugenda okubuulira enjiri. But she was not able to go. Naye bw'atyo n'atasobola kugenda. And so she said, before I was born, N'agamba nti bwe nali sinaba kuzaalibwa when I was in her tumbo, nga nkyali munda mu lubuto lwe, she prayed n'asaba. and asked the Lord to take that call and put it up high in my N'agamba life. nti Mukama Katonda wange singa oyita okuyitibwa kuno n'okuteeka ku mwana ono ali mu lubuto luno. And so when I married this young man, Bwe ntyo bwe nafumbira omuvubuka ono, we both had a call to ffembi Africa. ne tuyitibwa okuweereza Mukama. Haleluya. And we have been married now for 61 and a half years. Kino tubadde tukikola okumala ddala emyaka 6, And that call is still there. n'okuyitibwa kuno kukyaliwo. We still love Africa. Tukyayagala Afrika. This is our home. Eno ye waffe yeka. When we came here in 1960, Bwe twajja wano mu mwaka ogw'enkaaga, we came thinking we would spend the rest of our life here. twalowooza nti obulamu bwaffe tugenda kumala wano. Our hearts were knit with you, Emitima gyaffe ne gigattibwa wamu nammwe. and we still love you so Era bwe much. tutyo nga tubaagala nnyo nnyini. But back to the mothers. Naye katuddeyo eri bamaama. On Mother's Day, Ku lunaku lwa bamaama, we honor the mothers bamaama tubassaamu ekitiibwa. by having them all stand up. Nga tubasaba bonna ne bayimirirako. Now, maybe some of you have not had a good mother, Oboolyawo maama wo teyali mulungi. maybe one who did not know the Lord. Oboolyawo maama wo yali tamanyi Mukama waffe. Maybe you're a first generation mother, a first Christian generation. Oboolyawo nga oli mukristaayo mu lulyo olusooka
olw'abamaama. And you have been teaching your children the ways of the Lord. Otegeeza ng'oyigiriza abaana bo engeri. Maybe you were raised by your grandmother or Oboolyawo jjajjaawo ye yakukuza your little mother. oba maama wo. But you honor that woman who Naye raised you. omukyalo oyo yakukuza omuwa ekitiibwa. And so today I would like all the mothers to stand. Njagala kakati bamaama bonna bayimirire. And I'm going to ask our son James Ngenda kusaba mutabani wange James to come and pray for you mothers. ajje abasabire So bamaama. all the mothers stand Bamaama mwenna and muyimirire. receive a blessing. Hallelujah. Amiina. Amen. Are all the mothers standing up here this morning? Bamaama bonna bayimiridde wano. Amen. Well, this is, as my mother said, this is a very special day in our country. Kino nga maama bw'agambye lunaku lukulu nnyo mu nsi yaffe eya Canada. Do you have Mother's Day here? Muyina olunaku lw'abamaama wano? You've heard about it. Yes, mululina. So what we do on Mother's Day is, as she said, we take a special day to honor our mothers. Kye tukola tubawa bamaama ekitiibwa. And usually we write a card, special card to our mothers. Oluusi tubawandiikira kakaadi ak'enjawulo. And then we find our mother Ne tumusanga ne tumunywegera maama. and we say, Happy Mother's Day. Tuga nti maama olunaku olw'essanyu. And then we give them a card to express our Tumuwa love for kaadi them. maama. Amen. 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 How many know it's good to honor our mothers? Kirungi okuwa maama baffe ekitiibwa. Amen. So I'm going to ask if your mother is standing up today, if you're a child of a mother that's standing up, would you stand and go and stand with your mother? Maama wo bw'aba ng'ayimiridde njagala oyimirire kumpi naye. Bw'oba ng'oli taata w'omukwabo abayimiridde. Would you go and stand with your wife, who is Genda a oyimirire mother to kumpi your n'abantu children? bo. Amen. We're just going to pray Tugenda kusaba God's blessing upon each of these mothers here wa today. Katonda eri abantu bano. Mothers need to be strong. Bamaama balina okuba ab'amaanyi. Mothers are very important in our homes. Bamaama bakulu nnyo mu maka gaffe. Without our mothers, I don't know where we would be. Singa bamaama tebaaliwo simanyi gye twandibadde. So we have a deep appreciation for our mothers. Olwekyo bamaama tubaagala nnyo nnyini. And we want to pray God's blessing upon each one of you. Okusaba Katonda ababeereko omukisa gwe. Amen. So let's pray together. Tusabe. Hallelujah. Father God, we thank you for our mothers today. We thank you for each of our mothers. Tukwebaza olw'abamaama bano. We thank you that you put them in our life. Tukwebaza kubanga watuwa mu bulamu bwaffe. We thank you for godly mothers. Kubanga tukwebaza olw'abamaama baffe abakutya Katonda. Godly mothers in our homes. Batono abatya Katonda mu maka gaffe. And godly mothers in our church. Bamaama abatya Katonda mu kkanisa yaffe. So today we pray your blessing upon each of these mothers in the Tusaba house omukisa today. gwo eri bamaama bano. We pray that you would strengthen them. Tusaba obagwo amaanyi. We pray for young mothers today. Tubasabira bamaama. Those that have little children. Bamaama bato. Would you give them wisdom to bring up their children in your ways? Amagezi okuza abaana. Let their hearts be filled with the knowledge of God jujjule okwagala kwa Katonda. so that they can pass on your ways to their children. Basobole okuyisa empisa zino eri abaana baabwe. May mothers have the ability to make their homes a joyful place. Bamaama basobole okubeerawo nga ddala bamaama bannamaddala. That the homes of the church would be blessed and joyful and peaceful. Bwezityo ekkanisa ziweebwe omukisa nga bayita mu bamaama bano. We pray for older mothers, Tusabira bamaama bonna. for grandmothers, Bajjajja bamaama. that they would have the strength to be a wisdom and a help to the young mothers. Ab'amaanyi okukubiriza abalala. That the blessing of God would be upon the church Omukisa gwa Katonda gubeere ku kanisa. because of mothers that love God Olw'abamaama baagala Katonda. and bring up their children to serve God. Tukwebaza olw'abo abasobola okuweereza Mukama. So God, today we lay our hands upon every mother that's here Bwetyo ne tuteeka emikono gyaffe eri bamaama bonna. and we pray for strength. We pray for strength and we pray for blessing Tubasabira amaanyi in the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Hallelujah. Hallelujah. We bring you greetings from our two children who are not here with us in Uganda. Tubaleetera okulamusa eri abaana baffe ababiri abataliiwo. Our son John and his wife Patty. Tabanyi waffe John ne mukyala we. We bring you greetings and they are sorry they could not be with us on this Tubalamu- special occasion. Tubaleetera okulamusa kubanga tebasobodde kubeerawo ku lunaku luno olw'ettendo. And also our Ruthie Era ne Luusi waffe. and her husband Dan. No, We Mwami bring you we. greetings.
Ruthie phoned me yesterday, Lucy yankubidde essimu olunaku lw'eggulo and she said, Happy Mother's Day. agamba nti maama nkwagaliza olunaku lwa bamaama olw'essanyu Sorry I'm not with you. nsonyiwe sisobola kubeera naawe So we have wonderful children. tulina abaana abalungi Okay, back to our story. katuddeyo ku bye tubaddeko n'ebyaleero ebyakawunzi ka leero bwe bityo bwe bigenze tubadde tuwulira maama waffe Audrey Lezel nga ajjukiza bannayuganda okukuza oba n'okubakubiriza okukuza olunaku olw'abamaama Mother's Day ayogedde ebitonotono ebikwata ku lunaku olwo nate katukomewo nate ku Sande ejja essaawa 3 ez'akawungeezi wano ku Gugudde TV tweyongereyo n'ebyafaayo alina ebyafaayo ebigumivu ebirina ekipooli by'otomanyi naye ng'abejjira ddala mu kitabo kye kino kyeno kye baawandiika nebba ekiyitibwa Gospel of Power. Omanyi bannayuganda tulina omutima oba engeri y'obutayagala kusoma bitabo ne bw'obanga okyenzazisa emitwetwe oyagala omuntu akikunyumize kaakati maama Lezel Audrey Lezel jjajja agenda kukomawo ku Sande ejja tuyingire mu lugendo olwo engeri enjiri yajja mu Uganda ate ye alina memole nnene nnyo nnyo n'emyaka n'ennaku n'essaawa abijjukira bulungi amannya Sande Yusufu Mukasa Lubwama njagala okwebaza muganda wange Enoka Bamulanzeeki yakoze ku editinga programu eno yonna gy'olaba eyo ebijjukizo ate ne muganda wange Peter Mutebe yatukola bulungi nnyo okutukwatira entambi zino zonna bw'ozze oziraba ate n'azitereka bulungi era ebyafaayo bwe bituuse okugabanwa entambi zino n'azijjayo era z'olaba oli ku mulimu gwa Peter Mutebe bwe yakola mu 2010 Peter Mukama akuwa omukisa bannaye Mukama abawa omukisa mwenna Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe